katikkiro omuzadde akedde ku makya ng'omwana wo muweeredde asome agenda afuna omulimu akole oba oliawo alabirire n'abanne oba n'okubeezaawo obulamu bwe ng'omuntu kuba mulimu abazadde nga ye kyafa omwana kusobola kwetengerera ng'avudde ewuwe. Kakati n'okeera ku makya nga ddala omwana ali mu butambi yazannya omupiira ogwo ogw'ensimbi kamera producer gyatutaddemu eno weeyambula abaffe eweeyambula n'otanga obulaga omuntu ebyo ebikutunda okuva ku face n'olaga bbeere n'obigula n'okyusa namu. Kati poliisi bwe yava eddeyo okufeffeta bino byonna buli mwana ng'ayina kamera ye buno bulingi light zino nga buli mwana alina ka setup ke ana gadgets kuliko essimu ey'ebbeeyi kuliko ring light kuliko stand era nga baba bali mu kutunda ebintu ebyabwe babiyisiza okwo. Era abaana bano abamu baalabiddwako nga bataba bagamba nti bo abamu babasuubizanga mirimu mirala nga sales manager bakuwa social media influencer bayinza okuwa kati bakuwa ebintu weebityo okuteekamu essuubi kulaba sebaawo era abagenda okutuuka eri ng'ebikolebwa biki birala olwakutadde mu mbeera nti olinamu n'akasente kokola ki kosuubira ate wagenza onoonya mulimu kyekututte kukola ki kola kati olwokwagenze kunoonya mulimu ogenda nawo bigattagatta. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala. Bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Mu kikwekweto kyakoleddwa ekitongole kya poliisi ekikesi ekya Directorate of Crime Intelligence nga bayambibwako bambega abanoonyereza ku buzibu emisango baliko abawala 27 be bakwata wiiki ewedde nga bano babayambako mu kunoonyereza ku balimu kubeetundira ku mitimbagano. Kyokka poliisi yawuniikiridde bwe yatuuse munda abawala bano bwe badde beetundira nga basooka kweyambula bonna ne basigala bute olw'ebitaala ebyakanga omusana ne bibakubamu nga bwe babatazeemu kamera ne kompyuta ezikwata ebiba bigenda mu maaso. Is this a studio? Yes. For what? Which studio is this? You guys tell me what is this? Poliisi ekizudde nti bangi ku bawala bano bajjibwa mu bitundu okuli Mukono, Kampala, Lyantonde, Wakiso, Masaka ne Busoga. Where were you supposed to go? Outside our gate. Which gate? You stay the other side. Kigambwa nti abawala bano bayingizibwa mu bikolwa bino Ronnie Mulindo eyali ewa Obsessions ne banne okuli Martin Male n'omuwala Zeisha. Muganzi wa Mulindwa Vivian Kobera y'omu ku bakwatiddwa era nga yatottoledde poliisi engeri gye bakola mu bizinensi eno. Tendo Nalubega omu ku bakwatiddwa agambye nti kiba kizibu okubagwamu kuba buli omu abeegattako aggyibwako amannya g'amatuufu n'aweebwa amajwetekeesi ku lwanga wabaawo abamugwamu n'ategeeza ku bafamire zaabwe. Ayongeddeko nti bakama baabwe okusinga bettanira bakasitoma bazungu era buli lwe batandika emikolo egiba obutereevu ku mitimbagano basooka kuggalawo buli ava Uganda, Kenya, Tanzania ne Rwanda n'ekigendero ekyokwewala okubagwamu. Agaseeko nti bakasitoma baabwe babasuulira mu ddoola era nga bakoze ebintu bingi n'ababasinga emyaka bye batalina. I'm beating you. Okunoonyeza kulaga nti ng'oggyeko okwenyigira mu bikolwa eby'ensonyi ku mitimbagano abawala bano batendekebwa obukodyo bw'okusanyusa abagagga ku bubaga oba buteekeddwa mu kiyama mu bitundu bya Kampala, Wakiso ne Mukono.
Can you make chocolate? abamu nti batundibwa mu hoteri ez'ebbeeyi okubeesabeesa abagagga ababa basuzeemu. Omwogezi wa poliisi mu Kampala Nnimirano Rachel Kawala ku ssimu ategeeza nga bwe bali ku muyiggo gwa Mulindwa ne banne. Naye tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga tukwata bano abeenyigira mu kukusa abawala bano ate ne babakozesa ebikolwa eby'obuswavu, ebikolwa ebyobuseegu. Kawala agamba nti bano olukwatibwa bakuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka. Nga tulina n'omu omwami gwe tukutte agambibwa okuba nti yasikaali abakuuma ku gate ku kizimbe we babeera. Alayo omukutu gyaffe gino Ebro Media wamu ne Focus TV mwebale gye mutuusako engalo wonna wosinzira okutulaba ng'atulabira ku kompyuta, atulabira ku ssimu, atulabira mu ggwanga lyaffe Uganda, East Africa, Africa ne diaspora kyamaanyi nnyo. Ne leero nze tukutememu ku nsonga ezigenda mu ggwanga. Obuseegu bususse e Uganda naye tunagendawo nnyawo nakusaba omukulu wa Professor Soka babuuzeeko bano kuba tupambage. Wonna wosinzidde okubanga otulaba okola kyamaanyi nnyo. Nkwebazaako ensuso gwe eya subscribing edda tanabakikola siragira nsaba subscribinga tube nga tugenda maaso. Kisingira ddala obukulu okulaba notification notakoonako bukoonyi obula n'olaba buli woolaba oba owagidde Buloni oba owagidde Focus. So kikole twatambula mu maaso. Abagenda mu comment section okubaako bye muwabula bye mubuuza mukola kyamaanyi. Nze adde ubafuusi kumbyanja ali mu Uganda, East Africa, Africa n'abasinzidde mu diaspora nga mugamba nti no kuno kwe tutava. Mukola kyamaanyi era mutuwa nnyo amaanyi okulaba nga tukomawo tutemeeteme mu nsonga ezimu ezigenda maaso mu ggwanga. Weewaawo. Professor wange mukulire mu weekend twagiseemu newankubadde ebaddemu ebibamba weewaawo ebyamawulire nti gabadde gatambula ne wali twafiiriddwa abantu ab'enjawulo. Waliwo Sebina comedy oyo naye yaziikibwa over the weekend. Twabadde n'omulala bamuyita Sydney omuzannyi wa rugby yattibwa mu ngeri ey'ekyo. Mob justice tugivumirira nnyo era tusaba poliisi obutambi buno bwalabiddwako ebifaananyi byakubiddwa banoonyezebwe era bakolebweko nga amateeka bwe galagira. Temwasobodde kuvaayo kumanya ddala muntu ki gwe mukuba. Omuntu waba abadde nga yeetaasa wadde ataawa muwulirizeeko ko mumanye ebimukwatako. Kuba twafiiriddwa omuntu abadde ow'enkizo mu bintu eby'ekisiru ate ng'ekimukubye oba ekimussa nga nakyo kinafu kati ng'okubba akasimu. That is very 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 bogus. So tusaba poliisi ekole omulimu gw'erina okukola esange oba enoonya abantu bano bonna abalabikidde mu bifaananyi bakolebeko nga amateeka gakola ki ne famire y'omugenzi efuna obwenkanya kubanga tusobola kutta muntu mu kyeyonondere bwe kiti tomanyi kyamaanyi kyadaggata ku ggwanga tomanyi amaanyi ge gabadde luddawa n'obuvunaanyizibwa buli ki eri eggwanga badde agiri presinga bulungi okitegeera. So weekend yabadde bwetyo erimu ebibamba bingi naye Mukama tusobozesa ogiyitamu. Weewaawo. Esaba. Tugenda kukwata ku nsonga za leero. Loni akoze kyamaanyi nnyo okutunda baganda baffe bannyinaffe obuseebu awo wennyini ye abaffe twadasobola okufuna ebibuuzo omuvuga bweta Sky Soldier ye alokati promotinga bya buseegu promoter Sky Soldier. Okay, ebintu bino ataabiraba aba ataabimanya simanyi oba producer anatufunira akatambi ako ne kazanyibwa. Macron ono y'omu ku abo abagambibwa nti yabadde ba producer y'omuntu ateeka ssente mu kintu era ba director abokuntikko abadde bakola okubunyisa obuseegu ku mitimbagano n'okutunda abaana bano nga babatunda online etya nti Ebron obeera wooli n'olaba n'ogamba namba 5 oyo akolera ne bakolera delivery nga bw'olaba ab'enkoko abalusaniya baluleeta n'okuba essimu Cafe Javas bakuleetera package yo njala kakula kadubwe kati ne bwekati mwana Sky Soldier nga abatematema oyinza ogamba njala kana kaire bere eri mutima gwa mbuga kakati okumanya nga Elon Musk ate ye Mukama Katonda amusaasira ate kino kye yakoze kyongera eddala okuleeta obuseegu mu nsi nti buli mwana alina nga bw'olaba kati kamera producer gy'atutaddemu eno weeyambula abaffe weeyambula n'otangula omuntu ebyo ebikutunda okuva ku face n'olaga bbeere n'obigula n'okyusa namu. Kati poliisi
bwe yaveddeyo okufeffeta bino byonna buli mwana ng'ayina kamera ye buno bulingira iti zino nga buli mwana ayina ka setup ke ana gadgets kuliko essimu ey'ebbeeyi kuliko ring light kuliko stand era nga baba bali mu kutunda ebintu ebyabwe babiyisiza okwo abaffe so abakira kumachira kwa abantu business maaso level y'obuseego omukulu ono Ronnie kyabadde atutaddeko mu Uganda ntujja kitegeera rating ensi yonna esaanyeewo. One, Ronnie akozesezza omukisa gw'okubeera nti abantu bali mu mbeera ey'obutaba na mirimu. Bayaggayaga. Abantu mu kuyaggayaga nga tebalina mirimu agitutte nga advantage. Bwe kitwala nga advantage nti afuna buno obwana obuto. This is a vaxed. Omu tekakuba nti bunabana kumaliriza kusoma. Abufuna n'abusuubiza ensi n'eggulu n'okubwokyayo ku busente sente. Omwana waba asobola okubeera nga abulwa ekyokulya. God forbid naye nga omwana atalina bazadde be ng'anoonya survival. Omusajja bw'akwetera ddiiru ng'abaako obusente bw'akuwa ng'akuyisa akusuza ddiiru oba okola ki ogikkiriza. Kati Ronnie abadde afunanga abaana abo abasangibwa mu bitundu nga bambi embeera yaabwe gye balimu financially tebali stable, mulimu n'abajjamu nga bo they are just desperate. Bayaggayaga. Tujjukire waliwo story gye twalitukolako wano mundi investigation eya Bestie. Omwana agendamu nga muzadde anoonye agenze nga gubokera n'oggulawo edduuka nga bokera n'ogenda n'oggulawo supermarket. Agenze kunoonyeza baana kyakulya teyandikyagadde ng'omuntu agenze okulaba nga ye survival yoka gyakoze ki gyasigaza. Kaakati Ronnie bano abaana badde bakwata asobola okuyita one ng'agenda okuwa omulimu era n'ogira mu kiti ky'okuweebwa omulimu naye ng'emabega we ye ng'omuntu ng'akimanyi kiki kyalimu kuggusa. Era abaana bano abamu baalabiddwako nga bataaba bagamba nti bo abamu babasuubizanga mirimu mirala nga sales manager, bakuwa social media influencer, bayinza okuwa kati bakuwa ebintu weebityo okuteekamu essuubi kulaba sebaawo era abagenda okutuuka eri ng'ebikolebwa biki birala olwo bakutadde mu mbeera nti olinamu n'akasente kokola ki kosuubira ate wagenze onoonya mulimu kyekututte kukola ki kola kati olwokuba wagenze kunoonya mulimu ogenda nawe bigattagatta ng'ogamba naye kati nzire ewaka ntuule nsasulwa ki, nzire ewaka ntuule nfuna ki. Abaana bali bakulaga obulamu obulungi bw'osanzeeyo biringa nga bulaba abana bawono coin biki kati motivators bye bakola baba bayita batya bona ba Alliance Global simanyi ukoze bitya ne waliwo ekigambo kye bayita batya marketing biki waliwo ekigambo ekirifu kye babayita abo bakuinspiringa osanga omwana ayinga badde akasuuti kamu kumpi omwezi nikasibuka n'okusiibuka naye nga sebo yali mu kuinspiringa alina ebifaananyi ng'ali ku mmotoka ali ku biiki n'ebifaananyi ng'ali n'abazungu bakuteerawo obulamu obwo okuinspiringa okubeera nga bakusikiriza okwetaba mu kintu kino. Kati this is the same thing that has been done okujja mu bana abantu nti omwana ow'obuwala agenda okutuuka musa ng'alaba wano wokka waayina omukisa ogugenda okubeera nga asurvivinga n'okubeera mu bulamu obulungi. Olw'ensonga bakulaze basula mu apartment ng'obadde mwana weeriwa obadde ova eriwa ewammwe ebwebunjako omwana abadde abeeri ku mabulooka waliwo yayingira akasiko ku bye nasana tugendeyo mpola kale oweeri ekiwuunya mu kiyaaye kati agenda okubala abalamu nga life gye bamututtemu musula mu ghetto nga life nnungi naye twebaza Mukama nti poliisi yakoze ogwayo. Ekizimbe kyokka mwe babadde babeera Maulana kulimu obwo okuzaama amaaso kungulu olaba nga akeedi ekola emirimu oba nga wooteeri engeri gye kyatonebwamu kungulu nga tosobola nakukkiriza nti mukolebwamu ebintu ebyabyone munda. Saasira omuzadde akedde ku makya ng'omwana wo muweeredde asome agenda afuna omulimu akole oba oliawo alabirire n'abanne oba n'okubeezaawo obulamu bwe ng'omuntu kuba mulimu abazadde nga ye kyafa
omwana kusobola kwetengerera ng'avudde ewuwe. Kakati n'okeera ku makya nga ddala omwana ali mu butambi yazannya omupiira ogwo ogw'ensimbi. Kinene nnyo. So tusaba nga bwe baakola ku musango gw'Okero, omusango guno bagutwale nti guli serious, n'okwongera okuwaliriza ababadde bali mu kwagala oteekateeka mu nkola oba bakikola mu nkukutu okukikomya. Otherwise bwe mukyogerako obwogezi kuba abadde akikolamu ssente butereevu era asobola okuinfluencinga abantu bano ng'abamateeka ne bagenda nga bakola ki ate ebbanga ddene nnyo nga agenda nga bakizibiikiriza ne kiva mu mawulire. Ekiva mu mawulire nga kiva ne muti ne ku poliisi ogenda oli omusanga ani ani agulondoola nti tewali. Naye bano baana b'abantu, abaana bano balina n'abazadde. Siki sinakindi waliwo n'abaliyo nga betugambye abaakakibwa. Waliwo abaayagala which is okay as long as you are above 18. Naye olugambye mulimu n'abaana byasendasendanga olw'essente, abaasendibwa olwa ssente wabasikiriza akusanza okukola omulimu gwa 20,000 n'akusinza ekyo ekikemo kya bulabe. Ebuloni saawa zino ne bakusanga n'omwana olaba obeera ne mukazi wo waka naye n'ogenda mu kikolwa eky'okwegatta nga takyagala wadde mbokuwaabira kuba obeera omukase okategedde. Era omuntu yenna bwe bagamba nti yakutte omwana ne wabanga ebyaddala yajja n'akusabiriza ssente era bakitwala nti gwe wamusikiriza. Reepu ebeera reepu, teriiko nti ate omwana yabadde ng'ajja ewange n'asaba kino ne kino. Omwana wamukwata period, amusendereza. Ebisigadde tebaagala bimanya. Kati omukulu Ronnie, ekituufu kiri nti byonna bino bibadde bikolebwa abaana bwe babeereeta baagala oba bakkiriza kimenya mateeka era he should be answerable to that. Akiddemu nga bwe kirina okuba. Waliwo ebintu bingi ebikolebwa mu ggwanga lyattu Uganda mu bifo eby'enjawulo nga bigambye nga Koli Best nti yo ekyenjawulo ekiriyo kye bagamba mbu abantu abagendayo baba bakulu, abantu bagendayo nga bagenze kukola emirimu, abantu abagendayo bamanyi kye bagenda okukola. Newankubadde mu constitution yaffe tewaliwo tteeka likkiriza bamalaaya muntu kwetunda, naye ebimu ebiwulirwayo bye by'okubeera nti omuntu agendayo ate n'ekirala agendayo ng'asimye yeekugula. Kati site sibweziti nga minisita bwe yavayo n'atugamba nti buli site yonna etunda obuseegu, site yonna eri mu kutyoboola eddembe ly'obuntu, eri mu kutyoboola eddembe ly'abaana ab'obuwala. Ekituufu bagenda kuba babikolako. Ye saawa zino batuproving nti bye mwayogera bikyasobola oteekebwa mu nkola. Lwa nsonga ki buli omu takikola muwa omwaganya abasajja abalala abasobola okubeera nga omusajja ono okusikiriza n'okupromotinga nga bateekamu ssente zaabwe enkalu bafunemu. Katugeze abaana basukka mu 30. Buli mwana omutwala katugeze okujja okumukozesa alina ssente zibakola ki zomuwa, ate okumukuleetera gye bayitayo bagiyita bata delivery naye eriko ssente zikola ki eziweebwayo. Kakati ekitegeeza omusajja abadde akola ddala ssente empitivu mu baana bano. Ekisembayo bakitwandyogedde ku nsonga zino kwe kuli obulamu bw'abaana nti ekintu ky'okwegadanga oba ekyokwegatta kiri sensitive, kisigazaako n'obulamu bw'omuntu okubeerako ne impact. Ng'omwana omuto omuwala aba aluuzinze dignity ye oba ekitiibwa kye ng'omuwala singa yeetaba mu bikolwa bino. Nti ne waliba n'omusajja mulamu bw'ova mu maaso kiyinza omumukosa obwongo bwe kiyinza omutokyalinga n'obutaddamu kubeera mentale ng'akola bulungi n'omwami we. Second, mu butonde omwana ono akozesebwa emirundi mingi atuuka n'awuukuuka nga Ebuloni eyandize mu bulamu bwe okumweyabiza oba okumwagala babeere mu bulamu obw'ekikulu oba obufumbo nga tajja musanga mu kanugguusa yadde. Ekyokusatu nti omwana ono gw'ogize kati nga yavuddeyo n'alabikira ku kamera kijja kukosa obulamu bwe n'ebiseera bye eby'omu maaso olwakino ekikoze eki kalya yeeyonoonese. So
kati kiba kidamaginga abantu bano. Ekyokuna abaana bwe tumanyi how safe are they n'obulamu bwabwe because ekikola kibakola kwe kutunda akaboozi ebivaamu obimanyi muli infections muli n'obulwadde HIV obulwadde obw'obulabe eddala. So kati bino bina bye tukola tubikole ne tujjukire nti abantu bano bwe tulimu abe tuliraanye tulina bye tukosa ebyobulamu bwabwe mpaka mu biseera byabwe ebirijja mu maaso. So kati Ronmark ajja okukwatibwa omusango nti mulimu n'abaana abasobola okubeera nga bagenzi ne battracting oba ne bafuna obulwadde ne ba affected n'obulwadde mu ngeri emu oba endala kiba kimukosa obulamu bwe bwonna. So ezo ensonga ze tusimbako amaanyi okuvumirira sekuvumirira ebikolwa bino ebikolebwa. There is so many ways zosobola okukolamu ssente. Waliyo engeri nnyingi zosobola okukozesa abaana bano ne bakolera ssente naye nga si za kutunda kabuzi si za kukola buseegu bikola n'ensemateeka waffe. Okitegedde bw'oba olina ssente sobola n'okuzimba ekifo bwekito ekyo basimbiramu ka restaurant nibabeera abaana nga batambuza ki zimba ebbaala zimba ebbaala abaana babeere yamanyininga kuba abayimbi. So kakati nsaba omukulu ono akole nga bwe nitogedde mu kutandika kwa shoku akolebweko nga amateeka bakola musaba guleete mu community gujje mu community wokero n'abazadde b'abaana bano bafune obwenkanya. Weewaawo omuzadde taagala nnyo okulya naye oba omwana agendayo yeesiimidde ku muzadde kiba kikola ki biba biralamuko kiba kiralamu era kiba kimunyiga. So okulwanyisa obuseegu olina kukozesa bikolwa ke kaseera abakulu bakozese ku bikolwa baleme kwogera otherwise tolina ngeri gy'ogenza kutaawuluzaamu na kuggyawo ekikolwa ekyobuseegu mu Uganda notadde basajja bano ku nninga. Weewaawo esewo okay nibaza kama banga bandikamu ssente nga si beebalala focus on service events beerine kulwa emikolo malidaadi bakolera omukolo ogulisanga gwogwebwako mu byafaayo haba bakam services zonna zoba tezeetaaze bazikolegala ddala ate nga master planner ako kakulu nnyo nti balubayireyo ne babayita nga bagenzi bakolera plan buyima amagezi nti kati wano bwe tutuuka mu golo tenti ziba bwe ziti abagole bafulwa wano abakozi bano owaddiko yandikoze bwati ekyo bakikolera service bagikolera so nga tebagamba nti nedda toba ku mukolo gwo make up kutuuka kuyiikako kuggwako pressure obire ngo tonnamulaba ow'emmere tannatuuka manya awa juice tomulaba kati bagambe nedda focus ebyange bibino kati bakwasiza department zange zizino mumpe kino nekino so nga ate bagadde ne package ndala yaba MC one of the best MCs ab'emikolo abalungi ddala noonya ku focus event services bali ku TikTok focus event services ko wateera namba zisimu kweziri namba zisimu kweziri so banoonyeeko babenga bakuwa ki kyolina okubanga mukolo malidaadi sana wamu ne ababasikolo kiki omusajja okusigaza ekitiibwa ky'obusajja bakugamba nti tambula ng'oli gumite ng'enjogezo gende ewaka nga tolina kaveera omukazi akuwehaga yenga abeere akwesunga tata w'abaana akomyewo naye lwaki yeesunga kiriggwe ekirungo ekikuli ekyamujja ewaabwe bicycle kick mugezeeko abenga akuwa kyolina okulaba mpozi n'ekirala kyetuyinza kwerabira ye focus graphics and branding bagamba nti buli kiyiye kyonna ekyokutonaatona kyonna kyewali olabire beekwate bakolere branding omulungi business cards stickers banners posters ezo zibillboards zolaba ennene ezo bazikuteerayo ate ku bbeeyi ntono nnyo buno obulamu omuseko buseko so beeyune babenga bakolere ku t-shirt oba obusaati bwe buti ku bbeeyi ey'enseko buseko ate nga buli classe esebo tugenda kusukawo nnyonyaawo mubadde balabi baffe balungi nnyo okutandikira gye twavudde paka gono tusiikane mu vidiyo eziddako Eblon Branding nga bulijjo ambasada w'abennyula ebyononese ayisana out buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel
ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806. Gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange, ate ku YouTube beba Focus TV yange. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi